Basebo ne bannyabo twatudde n'abakwata mundu abakuuma ddembe abalina oddikuuma kaakano abamu ku bo nga be balirinnyirira nti tujja kumaliriza okwewandiisa tuddemu tusisinkane abantu baffe. Era ekyo twakikaanyizaako nga tuli mu ofiisi ya RPC Regional Police Commander atuule Kawempa ku poliisi. Era ffe tukyali ku ndagaano eyo gye twakaanyizaako twewuunya bwewuunya okuba nga bazze okusaalimbira ate we tulina okubeera tugenda bagobawo bwe tuva wano. Mwe bannamawulire bwe muba muwakana mujje nga mutugoberera mulabo bate tugenda bagamba baveewo. They had to release my agent with all the documents. And that's how you have been nominated. What exactly is his story? Let's first have this gentleman, and then when you have the official agent, we will also kuamba. I told you the Chibademo, then Honorable Nagonayo. Amanya nze Sembili Charles, nze campaign manager Honorable Nabukora. Okuva olunaku lwa Jimbo kazadde zinondola, so kazadde ssaawa nga 3 kitundu, drone yansazeeko mu kitagobwa. Netugirabuukirira ne tudduka nnyo olw'okuba luguudo lwa nfuufu ozaaleko olunaku ne nduwona naye nga kirabika badde bamaze ennaku nga bannondoola kubanga message eno twagifunako nti waliwo abantu be baagala okukwata mu kampeyini eno naddala nze nga campaign manager ne meya we Kawempe okulaba nga puroguramu eno ebeera frustrated. Naye olunaku lwa leero ssaawa zibadde nga 2 n'eddakiika nga 4 mbadde ngenza okupiikinga proposer kuba mulimu gwa kuteekateeka programu eno kutambula bulungi. Mbadde n'akapakinga bwenti wenina omujja drone nga 8 nezinsalako ne kabangali ya military ne bansalako nenzigulawo. Mbadde n'empapula za candidate ne bankwata ne bankanyuga mu drone. Mbadde nyambadde suit yange ya red ne bangamba oyambadde combat ne mbaga eno so combat suit ne bambuuza ku myaka gy'oli supposed kulabirira abazzukulu kyekikubeeza mu kwagala Nuupu. Nembagamba okukwagala kwange ekyo ne kinkubya ne bankuba tteke ne banyingiza munda ne banteekako ekitambaala ku mutwe akakookolo. Kati wayise eddakiika nga 5 nga bakintaddeko ninamu engeri ya pressure ne balaba nga pressure ndowooza eyagala kunkuba ne bakinzijjako ne bangamba tukutumiza amazzi ne bagamba nedda saagala mazzi ne bangamba ebigambo nti ki ekibeesibya mu bintu bino naddala gwe oli Muganda bagambye gwe Sserubiri ki ekikwesibya mu bintu bino ne mbaga twagala kunula ggwanga lino era ne bankuba. Babadde olw'okuba tubadde mu kifo kimu tumaze mundu essaawa nga 2 wayiseewo akaseera katono omusirikale omu n'aleeta post nga president Kyagulanyi apostinze nti ssentebe wa Kawempe North mobilization team bamukutte. Omusirikale omu n'agamba nti kirabika eri mu ku luyingo genda oli enkokoyo ne bangamba gwe tukusesemye naye obiddangamu bino. Obuvumu obujjewo bubaddamu? Obuvumu twagala kunula ggwanga lino kubanga nze ne bwe manvudde mu nsi muno njagala abaana bange babe nga balina bwe batudde baba batebenkedde. Struggle tugimazeemu ebbanga ddene tusobola kupowa okulaba nga eggwanga lino tulinunudde. N'ekisinza okuneewuunyisa essuuti yange nderabika bagyegombye bagitutte ne banyambula n'ensigala mu underwear paka lwe bangambye olinamu ssente ne mbagala ku simu kuliko ssente nze omulamu bwayisambalanga ku jiini. So era olwakati ndi mu jiini nengula n'akasaati kano akantipye naye nga suuti yange balabika bagyegombye yo bagitutte. Kansona Lukola, tubuulire olunaku lubadde lutya okutuuka ebiwandiiko by'okubula? Olunaku lulabika terunnaba kuziba naye lubadde luwanvu lukyali era luwanvu. Tuzukukidde mu mbeera enembi nga tulowooza nti demokrasiya nga bw'atera okwogerwako era ddala bwali kumbe mulinnyirire. Bazinzeeko ewange kyokka nga twabatebuse nti bajja kujja era babadde bajja ne mu hoteeri gye nasuze ne tuddukayo obuddusi mu mbeera ey'akanyamberege. Ebintu byaffe babikutte, omuntu waffe bamukutte n'abalala bangi. Ekifo we tulina okusisinkana abantu baffe nakyo bakisazeeko bayiyeewo amagye n'abalala abali mu bukookolo abambadde ebiddugavu kyokka nga kano ka by election kokka ke kabatawaanya. Olw'effuga bbi bafootola demokrasi balinnyirira eddembe ly'obuntu. Lwakuba tetugenda kusirika, tetugenda kulekeraawo, tujja kusigala nga twogera ku ffuga bbi, tujja kusigala nga tuvumirira ebikolwa ebyo. Olunaku lwa leero teruwoomye. Amakya ga leero tubadde tuteekateeka tujje wano nga twakkaanya
ne electoral commission netuwa buli omu bwalina okujja. Nze n'ekibiina kyange baatuwa essaawa 5 ez'okumakya. Kyokka essaawa awo 2 n'obudakiika abasajja ne bajja ne baba nga basazeeko ekifo ky'Ewambogo we tulina okuba n'abantu baffe basiibula nga tujja wano ate oluvannyuma tubasange nga bwe twateesezza jo n'abapoliisi. Kyannaku ti abasajja abo baakedde waka wange, baakeddewo abantu bonna abandi ku lusegere, ate ne batakomaoko ne baba nga batulondoola buli we tudda. Era kye bakoze olwaleero ne bakwata omuntu wange gwe nalonda nga yalina okumbeera ku lusegere ne we siri yalina okuggusa ebyo bye sikoze, gwe tuyita official agent. Bamukwatidde Ewambogo ne bamuteeka mu drone ne bamutulugunya n'ebiwandiiko byonna ebikola mu kwewandiisa byonna ne bamukwata nabyo. Ate nange ne banjigga gye mbadde ndi nga bano bafeffeta n'enzirukayo buddusi kuyita mu kadirisa oba emmanju ewa hoteri gye nasuzeemu kuba nabadde ntya okujja okunsanga ewange mu kiro bannemesa okujja okwesimbawo. Naye era basobodde okuwamba ebiwandiiko byaffe, okubuzaawo omuntu waffe, okumutulugunya. Ne tujja wano ne tutegeezaako ku electoral commission ng'abagezi ate nga bateeketeeke mu nsonga zino. Ne tutandika okukola n'abakulembeze b'NUP okuddamu okujjuza empapula endala. Kale oluvannyuma olw'okubanga babatadde ku nninga abo abali mu buyinza ab'effugabbi babadde nga balina okuta omuntu waffe, era tuyawo nga babiseeko ne tumaliriza ensonga. Kati nominations ziwedde, kwewandiisa kuwedde basebo ne bannyabo bannayuganda abali. Bwe tuva wano tuddayo ku kifo kyaffe Ewambogo tugamba abasajja abo bakwata mundu abaliwo abambadde ebyambalo ebya buli kika nti muveewo wano tuzze okukuba olukuŋŋaana lwaffe nga bwe twabadde tuteeseteese. Kuba ddembe lyaffe lya bwebange okunyumirwa ekibiina kyaffe eky'ebyobufuzi. Ddembe lyaffe lya bwebange okusisinkana be twagala okuba nabo, okwesimbawo, okunyumirwa abo bonna be twagala okuba nabo nga tuli wamu nabo. Era gye tulage Kawempe ku kisaawe Ewambogo emabega w'omuzikiti we tudda bwe tuva wano basebo ne bannyabo. Tubense eno ndowooza mulaba bye tuzze nga tubagamba ku basajja bano abasibira mu bbwa. Batitizi nnyo batya n'ebisikirize byabwe. Labayo bwe bajja okuwamba omuntu wange gwe nalonze abeere nga yankiikirira ne bwe mba nga siriiwo, ng'ayina buli ekyo ekirina okukozesebwa mu nomination, ne bamubuzaawo mu ngeri eyo ey'amancoolo. Ebikolwa bino bibi nnyo, bye bikolwa ebiraga nti gavumenti eriko tekkiriza demokrasiya kubukala. Demokrasiya bamulinyiridde batandise omufootola ddala ddala tutuuke n'okuba nga tetukyalina wakutandikira oluvannyuma lw'okugenda kwabwe. Ebikolwa ebyo tebisanyusa. Buli muntu ayagala eddembe ne demokrasiya mu nsi muno asaanye bivumirira, naffe tubivumirira. What has been done this morning is horrible. But we shall not surrender. We shall not abandon the noble cause. The noble cause intended to cause democracy in Uganda. We want all peace-loving people, all those who believe in democracy out there, to condemn what has been done by the regime of General Museveni, abducting my official agent, taking away all my documents which were meant to facilitate the process of nomination. Even after payment of nomination fees, all the receipts and all other important documents have been taken by those men. Thank you. Will you be able to get all these requirements in time? Where actually council